abakyala tuli kimuli eri abaami baffe ate abakyala tuli munnyo gwansi tulina kunogera abaami baffe mwafuuka ddi omunnyo nkutidde gwe osobola okula ekitanoze munnyo tuli munnyo gwansi naawe wava mu mukyala kyova olaba mbagamba nnyo muwa abakyala ebitiibwa wayonka mukyala okuyidde ku maanyi ga mukyala kati yensonga kyova olaba n'ebirungi babikolera bakyala kubanga buli kirungi kyava mu mukyala omukyala wenna okukuuma amaka go nga matabenkevu oyagala omwami wo amaka go ogaagala Honeypot Herbal Gentle Wash kyekyokuddibwamu kyokka kubanga bw'onookakozesa nakugamba nti omwami abeera akwesonga ogenda kubanga towunya lusu lwonna abakyala mutukola nnyo ne tukoowa naye nodda n'okwata bukwasi mazzi baafu n'oweeyira n'okola kisabbuuni ebitundu byaffe ebyekyama tebinabibwamu telu supposed kunabamu sabbuuni naye kano bw'okafuna kanokokakokakoka kaba kakumala naye abakyala basinga akwata ogutale gwa sabbuuni n'aguteekako wali n'akwate no ekyo kikyamu abantu bangi bambuliramu ebisiraani nojja ng'olina ebisiraani omusajja akwagalako yagenda owunya bubi obeeraawo buli kaseera otuuka bwe mutuuka mu kisenge ng'okaabakaaba ebyo byonna kasono ba ng'onaaba Honeypot Herbal Gentle Wash ojja kuba nga obyebalamye ebisiraani ojja kuba obinaabye buli ojja nkugambe ojja kuba ng'oli swiswiswiswi buli ffe tulina abasajja ffe tulina abasajja lwa nsonga eri emu Honeypot Herbal Gentle Wash olukana abawooti omusajja ajjirawo nzijangobera ajja sipiidi yamanya nti agenda kumulamu kabisa olumpitako osobola omanya nti olina ka Honeypot konaaba yes ntambula bulungi nga seekuniza omuntu alina abantu totera okulaba abantu nga atambula alinga azina naye mba smart mba nkimanyi nimpunya bulungi mba nkimanyi sirina birwadde mba nkimanyi sirina infection yonna newonsaba nti newonsaba omukwano manya nti mba sitya nakweyambulako ngoye olugira oti nti tolina bulumi bukuluma sina bulumi bunuma sina wangenda kusindira naye abawala abamu bamukwana natuuka mu kitanda nga atandika okusinda ate atandika mizimu nga gimulinnya newebuuza ono yabadde ajja tayamanyi Honeypot Herbal Gentle Wash nti yegattawo munnanyumirwe abeere maridadi saana so ebintu ebyo abawala abasinga abawala abasinga baketanidde kuba ekintu ekirungi nga wenagamba ekintu kasa kiba kirungi nga kiri oligino abantu babeera bangi abakyetanira mujjawo kamugulira si kibi osobola okagulira mujjawo nze sisobola ekirungi simuyina nze musajja nze nakugamba nze mpoomo kamala anti nesigama ku Honeypot that's why olaba nti nkosa Honeypot Herbal Gentle Wash mpoomo okufa nange neetya nze tamba n'omulembe siva ku mulamwa Zerujjo omulungi atulaba nkubuzaako n'enkubaza okubanga ogoberera programu zaffe ez'enjawulo ku mulundi guno tuzze ne full figure mu mbeera ya kutunulira abakyala mu mbeera yonna gye mutambuliramu okulaba nti mwerongoosa ensonga zammwe kwegamba simanyi full figure bagenda kubanga akitemaatema naye nga tutunulidde nnyo abakyala mu programu eno n'akantu akapya kabazigiridde bakayita Honeypot Herbal Gentle Wash kakati awo mutegedde gye tulaga mu mbeera y'okwekuuma nga tuli bayonjo ng'abakyala omanyi abakyala tufuna okusoomoozebwa nti tutambulira mu bulamu ffe Mukama yatutonda nga awantu w'ogenda olina kusitama kukakkana n'ositama awantu oba kino bye kibadde kifaana kitya oba kitya tomanya avaddeyo tomanya akola ki ate ffe endwadde zituwanguyira otukwata olw'ensonga nti tukola ki ekirala nti ebiseera ebisinga abaana abawala bagenda mu periods naye ne bavaamu nga balumizibwa oba agendamu oba avaamu naddala abawala bw'aba agendamu alumizibwa ate bw'aba avaamu akola ki alumizibwa nekireetera n'abawala abamu okubeera nga bawunya olusu yes kati netulaba nga bw'okozesa Honeypot Herbal Gentle Wash osobola okwewala ebintu ebyo byonna okubanga owunya olusu olubi okubanga towettanira munno tomwesunga waliwo omanyi ffe kati abakyala bawunya obulungi tuba twesunga abaagalwa abaffe akoma ng'era naye abeera eri nga naye akwesunga buli kyagenda okusinkana maidadi sana bwakukwatako maidadi sana omubisi gwenjuki gukulukuta n'ogamba my boy abanayo nakuba akasimu oh my God are you ready yes Honeypot that's why bakata Honeypot Herbal Gentle Wash n'ensonga nti abawala naddala abawala bambi abasinga tebamanyi
kiki basobola okukozesa kiki balina okukola abamu tebamanyi ffe tukume tutya amaka gaffe abantu beebuuza fulufiga obadde mu maka ebbanga omusajja omukwata otya bannange gwe birungo ki ebikulimu ng'oggyeko ebbugumu liri okuuma otya ebbugumu mugiri embaata omusajja n'alisanga nga honeypot herbal gentle wash naawe omuwala ali eyo toddamu kwebuuza bibuuzo ansi ogirina honeypot herbal gentle wash asanga mu supermarket zonna ez'eggwanga Uganda asanga mu pharmacies zonna abaagala ekingi kuyinza ogamba kuba ababwettanidde bangi era buli kutunzi kati honeypot herbal gentle wash w'omusanga wonna twalira ddala ekiwera kubanga abakategedde bakanoonya kibeera ku origino kyova olaba nti kitundirawo kiba kyatunzi omuntu olukakozesa akaga omwana nkamutwalire negundi kamutwalire ayagala akajusoro genda ku Frinka eri Wandegeya Pharmacy Frinka eri Wandegeya nosobola okafuna mu bungi mu pharmacy ezendala yonna gyekali naye ngambye nti kati abasubuzi bakanoonya nnyo kubanga abakyala bakeetaaga nnyo ekintu kyako kawonya infections kawonya biki tubale tugenda oluusi n'olwala infection nga tomanyi kiki kyokozesa oluusi n'ospendinga sente nnyate n'osigala ng'olumizibwa nga tomanyi oluusi twasitamye awantu watambulidde abantu wamiitinze gayi wakoze ki ebintu ng'ebyo ekyokuddibwamu Mukama n'atuyamba ne tufuna honey herbal gentle wash so omuwala yenna ayagala okubanga osigana n'omulembe ng'otama boyfriend wakwesunga abakyala omwami wakwesunga ewaka todda kwebyo mbw ate n'omubisi gw'enjuki tegukyawera bw'oba weetaaga omubisi gw'enjuki kwata honey yekka honey osobola okuyita ku simu 0707 400 noba ng'osobola okukafuna okuba bukubi simu bo ne bakutuusaako wekali delivery 0707 400 honeypot herbal gentle wash osobola okukawulira ebintu ebiri origino tebibula munnange ate n'ekintu ekikola tekibula so kano kalabamu oluhabo ko tekali mu bino bya asidi abantu be balitidde no kali habo ate era nga kwongera ku binonoggo by'omukyala biyite birungo eri abaagalana n'obeera awo ng'ozina buzinya amazina oba obiibya kasooka kozesa obeera obiibya toludda kwebyo mba tebannange kugambe n'omwami bwe abeera akwesunga ate nawe ng'obeera omwesunga tomwetamwa tutandika okukowula abantu tutandike ne basire queen bayite oba bategeze nti eno ye answer abasinga bakategedde ndaba abawala bangi bakakozesa bakettanira dda era kyova olaba abasinga balyoke kubanga gayi bwamukwatako amanya nti ndi ku kituufu ono kitegeeza onakozesa honeypot omuntu akozesa honeypot tabula kasente mmeka ku birungi byekakola ebirungi byekakola ka mutwalo gumu gwokka mutwalo ogu so osanga akongezero yaba ali ku bibye kisinza naye nga ka mutwalo gumu ne woba oyagala delivery okuba bukubi simu ne tukatuusa wooli ayagala ogenda ku YouTube oba ogenda ku fulufiga ofiiso n'ogendayo tusobola okukutuusaako wona wobeera oli so tugambe nti gwe ambassador wa honeypot herbal gentle wash okusinziira kuba nnumirirwa abakyala which is good nze buli lwendaba ekirungi yensonga lwaki nze neesigama nnyo okufumintiriza buli lwendaba ekirungi nze nakugamba nti ensenyuma abantu omuwala kasita akosa honeypot herbal gentle wash n'abeera mulamu manya nti sente zibadde zigenda ogenda malwaliro abadde agenda kukyayibwa abadde boyfriend amukyawa olw'okuba nti akola wati ne wati manya nti agenda kubeera fine ezo sente zijja kuba zikola ebirala asobola kujja ku botiki nangulako kino nangulako kiri oba nagenda anywhere esente yonna nange etambulira mu nsi yange ng'oba ngasa mu Uganda ebeera egattako kakati waliwo batandise okukaagala nga bo tebali mu Uganda kirigwa kitya bakasange nga bakomyewo nagambe sobola okuba essimu 0707 400 osobola okuba essimu ne bakutuusako wonna wooli n'obeera oli Bulaaya oba oli luddawa oba oli mu nsi ki tuba okafuna kakutuukako so kati mu mbeera eno omulenzi asobola okukagulira omukyala ng'ekirabo bulungi nnyo abaami be basinga n'obbugulira abakyala baabwe kubanga abaami omwami akagulira omukyala we nga naye amanyi nti tajja kusinkana mbeera yakwekanya
omukyala wagana okakolako omwami kagule omwami kagule okawa omukyala naye n'omukyala talinda naye bakamugulire kisinziira munnange kisinziira naye nga byonna omwami asobola okukagula n'akakuleetera era omukyuzi ne guba kiriya naye lino lyessanyu ly'amaka era omukyala eno ye ansa lyessanyu ly'amaka okujjako nga totambula na mulembe okujjako nga gwasalawo nti ogenda kusigalira nga wasalawo nti anze nabano bano basina appetite na feeling zambula honeypot herbal gentle wash naye nga kabakazi bokka kabakyala bokka era omwana osobola okukagulira omukyala wo n'okamutwalira gwe tokanaaba omwana naye nga twongera obategeeza honeypot herbal gentle wash wano ndaba nti kalimu ne tea tree oil ndabako n'akamuli akalabika obulungi kwegamba ekintu ekiri oligino tekibula gwe kasita omanya nti kino ndiko oligino ng'omanya ekimuli ndaba nga kyekyo kyekivaamu n'akawo kali nekikufuula omukazi okuba ekimuli mukyala wo onombuulira honeypot basangibwa ku pharmacy bagiyita freka pharmacy esangibwa Wandegeya ffe tubugula mu pharmacy zonna ne mu supermarket zonna gwe tosobola genda mu supermarket wonna yingira supermarket bagambe njagala honeypot okutali honeypot habo totawaana eno abo okutali totawaana abantu bajja kukwokya asidi bannanga abantu batabula ebintu ntweyo asobola okukwokerawo so honeypot ye answer era nga full figure nga bategeeza ndooza ku mitimbagano egyo gyonna bajja kusangako obubaka obusinga ku buno nnyo n'abaana balala bajja babuulira olw'ensonga nti abantu abamu balinanga ebintu batandise okunywa nti nze nywa kino netegekera omwami wange nze ngenda kunywa kino ate omwami wange ansange nga ndi bwe nti ansa eryemu ne batandika okuwunya ensu ne batandika okuvaamu ebintu kubanga babanywesa ebintu bye batategeera nga beesunga abaami baabwe so kati ekintu kiri kimu okwata bukwasa honeypot herbal gentle wash nakolera ebintu okwata ejjinja limu n'okuba ebinyonyi bimeka byonna kozesa kintu kimu honeypot okakozesa emirundi emeka mu lunaku kisinziira obuzibu bwe tufuna nti ebiyigwa bye tukyamamu kati ffe tuli oluusi tukolera mu bibuga ne tubeera mu toyireti z'olukale tubeera mu toyireti za lukale tomanya oli ayingiddemu yavudde luddawa ekigo kyogenzeemu kya lukale buli muntu ayingira n'ebirwadde bye toyireti gy'otuddeko ya lukale kikukakateko okulaba nga atulisi okakozesa emirundi 3 kwena olunaku oba obutawamiisinga gezaako okola nga tomiisinga eiza nga bulwadde ewaka nga tonakola kintu kyonna kyonna bagenda mu kikolo bakusinkana mwami wo kanaabe okwettanira biri ebinaleeta ate bitwale bireeta obulwadde bitwale ne sente nnyingi ekirungi kajja mu nsawo ya buli omwana asoma omuntu omwana asoma abawala bali ku university agenda okukola kateekemu bw'oba ogenda mu biyigo byaffe bino ebyolukale genda nako amazzi gano gogira bwoti teekako wano nga maridadi sana omanyi ebigambo nantabuulirirwa nantabulirwa asabala gwa bbumba ffe tubabuulidde kyokkola ate nga kiyamba ffe buli munnansi wonna wooli walaba ekintu ekiyamba munno nga kimugattako vaayo ekyo okimubuulire tulabe nga tubeera balamu asiika obulamu tasa mukono tulina kuba balamu ensi enyuma bantu tusigale nga tuli balamu tusigale nga tuli bayonjo tunalaba abakyala baffe nga munayi ekigambo hani tukyogera nga kwegaba kikola amakulu okusinga omunno muyita hani naye nga baaba mululuuza ng'akawabukayi nga mululuuza gwe nnyini akeetaze mu bungi osobola okukafuna akeetaze kinoomu era osobola okukafuna ku 0707 400 honeypot herbal gentle wash ngazi omukyala newala okusiibwa newala infection newala okulwalwalwala okyamyeko mu biyigo okyamyeko oluddawa olina wositamye ofuyisiza n'owulira nga tolyokke ate nga n'omusajja alina okumpa kubanga abeera nesunga nga nange mwesunga anti abakyala tulina kuweebwa ekyama kiri kimu honeypot herbal gentle wash yeyeka mu ggwanga lyonna buli supermarket anti ne pharmacies zonna akeetaze mu bungi genda ku Frinka Wandegeya wokka okafune mu bungi abakyala akyama kyamu kiri kimu honeypot herbal gentle wash keyune